Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera omukuto gwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe ate naddala mmwe abagenda mu comment section ne mututeerayo obubaka kwe tusinzira okubeera nga ate tuleeta ensonga oba oliawo endala ez'okubeera nga ate tubategeeza. Naawe omupya atannaba kubanga osubscribinga ku channel eno nyongera okukusaba n'okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna embeera nga bw'enaaba etambudde. Red Zone TV ensonga yonna gye tunaba tutaddeyo obeera omu ku abo abanasooka okubeera nga mumanya. Wuliriza, omukyala akiikirira Mityana district mu parliament ng'omubaka omukyala amanyiddwa nga Honorable Joyce Baagala Ntwatwa mumumanyi era yoyo gw'olabaawo mu kifaananyi newankubadde kiyinza obutalabika bulungi kati nno gimuwonyedde ebibye si birungi yadde eddakiika n'emu. Honorable Zaake Francis Butebi omuzoganyi wammwe ow'Emityana mu Mityana Municipality ku kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform ate nga yessa abavubuka era yakulira abavubuka National Youth Mobilizer mu kibiina ekya National Unity Platform alangiridde ku mukolo ogumu gubadde eyo mu Ggombolola bagiyita Maanyi Busujju constituency mu Mityana district. Eyo nno nange gye nsibukira ddala. Omukyalo ono gwaleese nkakasa nga feesi eyinza okuba nga si mpya kubanga abadde mu mizannyo egy'enjawulo ate ng'ensonga azoogerera ddala bulungi nnyo. Mumanyi mulimu abantu ababadde mu mizannyo gyabwe oba mirimu gyabwe emirala naye ng'ensonga bazitembeeta ez'enkyukakyuka. Honorable Zaake Francis Butebi asinzidde ku mukolo ogwo n'alangirira omukyala amanyiddwa nga Nabbosa ow'Endiga Nganze n'amulangirira okubeera nga yagenda okuba nga addira Joyce Baagala Ntwatwa mu bigere atandise okuba nga aseerera. Njagala nkuwe ebigambo bya Honorable Zaake byayogedde bibadde bingingi saagala mwogerere nga bwe tuba nti yenkola yaffe wano ku Red Zone TV omuntu tumwogerako then ne tumekuwa naye n'abyeyogerera gwe gy'osinzira okuba nga gy'otulabira era gy'osinzira okuba nga otegeera ki ddala ekigenze mu maaso ku sayidi eyo. Honorable Zaake Francis Butebi ategeezezza nti waliwo abatandise okuseerera, batandise okuva ku mulamwa, batandise okwogeza ebirimi. Sooka omuwulirize nzije tubeere ng'ate tweyongerayo. Mukyala Nabbosa ono mbadde mugobera mu mizannyo mingi nnyo nammwe mbadde mukola ki mumugoberera naye ng'ebintu byakulaba nga byonna abikola ng'alaga ekifaananyi kiri kyajjayo eky'omuntu waki wa wansi era ng'alumirira omuntu wa wansi. Nzira ku byenga bigenda mu maaso ono tayinza kubanga agenda kubeera bubeezi komanda mukulembeze wa Busujju wabula asobola okubeera owa Mityana yonna alina okutwaliza waki awamu. So mu mbeera eyo waliwo betuwulira ennaku zino abatagala basibe ne banyawa njagala okukozesa omukisa guno okubeetondera. Waliwo abantu abamu betwaleeta nga batamazeemu nnyo ekitiibwa nga batandise okuvvoola pulezidenti waffe Kyagulanyi, nga batandise okuvumirira pulezidenti waffe Kyagulanyi, nga batandise okuswaza ekibiina kyaffe kya NUP ng'eri agamba pulezidenti Kyagulanyi kati amuyita biki birala era nga bw'obalaba nga bapale bagamba Kyagulanyi ye pulezidenti waffe nga mwogera ekiro naye nga mwogera emisana bw'atuuka ekiro ng'ayogera bintu biki birala. Basibo ne bannyabo twagala omuntu nga oba oyimiridde oba okoze eki bw'oyimiridde. So twawuliddeyo wali abatandise okuvuma pulezidenti waffe nga batandika omuwaayiza n'okukyusa amaloboozi ge nga bakola ebintu ebitaasaanidde naye mbabuulira nti oba tebanaba kwetereza tetugenda kuleeta abantu abapya tubateekewo abatagenda kutukola ki kutuswaza kubanga twagala okulaba nga Mityana eno erina komandi nga bino justice yakwesimbawo bwesimbi. Kwaffe tulina omulamu omukulu gwa kusoganya Mwami Museveni kumujja mu ntebe tutereeze ebyo ebyasoba tusobole okuweereza abantu baffe saavisi etuuke ku bantu kubanga obwavu obuluma omuyinza okwenagayo Zaake ayogera kira mukubye emiggo mingi nnyo naye naye manya nti oleba kukubya omuggo ogw'obwavu ate omuggo ogwo guluma. Bantu b'e Busujju bamanyi nti eno embeera esinga okubeera enzibu ennyo mu Mityana wano. Busujju ali bulala nnyo olaba mu Mityana byonna n'amakubo olaba nga buli kimu kiri bulala naye nze kyemmanyi nti singa tufuna embeera ne tusonga mbere ne tuva mu biro ebyokwagala okusanyusa mu by'obululu bw'ola ne tuteekawo embeera tusobola okukuba omusingi okuva e Busujju okuva e Mityana yonna nga disitulikiti ne tusobola okulaba nga tusiibula ekizibu ekibeeredde Uganda ne tukijjawo nga teri kirala nga ye Mwami Museveni. Era ku lw'embeera eyo nze mbakakasa nti bwe tuba tulina bye tukola tukimanye nti struggle eno tusobola okugituukiriza bulungi nnyo nga tulina abantu abakulembeddemu nga nze mmanyi mu Mityana wano waliwo abatandise okulaba nga bakola ebikyamu
nze mukyala bosa mbadde nkulyango ogambe n'obusujju busujju wandibadde osooka n'ogamba nti busujju kati mikyana eba mukuba oli mwana munna mikyana ne tusobola okusonga mbere ne tukola ekisoboka n'ojja mu NUP n'ojja ku kitebe n'olaba abakulu ne tulaba engeri gye tusobola okulaba nga tutandisa ensonga eno ne tusobola okubako gye tukituusa kuba kisobokera ddala okulaba nga tusobola okufuna abakulembeze abakyala kubanga pulezidenti waffe yatugamba omukyala yenna yenna bw'akulemberamu olutabaalo omusajja kyasobola okukola omukyala asobola okukola emirundi emeka ebiri era gwe bwagamba nti abakyala tebasobola kubeera abalwanyi esudaani eri yali mwana muwala bw'ati nga muvubuka n'akulembera mu revolution namba n'ajjako nakimalira weeri era mujja kulaba nga Nabbosa ono nga mu myaka gyalimu emito ng'asobola okukulemberamu ate n'abo abasabaga abamusinga n'emyaka n'abasinga n'okukola ebyo bye basolemeredde okukola n'akola ebisinga okubeera ddala ebiki ebikulu era nga manyi bisobokera ddala kuba nange navaayo nga njagala okubeera omubaka bangi nnyo banyooma ne bagamba akukaana akato kasobola naye nabikola kati buli bwogenda osobola okumanyira ddala nti Zaaka abikolera ddala kubanze tewali kinema nti waakiri okulemererwa akola ki nyonoona kati awo okulaba abakubuka katuyitaddewo essuula empya twagala tuteekawo embeera nga tebangawo nga tulina abakulembeze bavubuka ate nga kijja kusoboka nga le tujja kubikola ate nga manyi bijja kusobokera ddala nga tuli wamu ne mukyala ng'ono Nabbosa nga tuli wamu ne Lake wano ono tusobole okubitambuza mwebale nnyo mwebale ddala bannange okubeerawo naye njagala okumaliriza nga bampadde enkofiira eno ngise ku Nabbosa ono olwaleero tuteekewo akatonda k'amaanyi atutegedde kubira Mukama Katonda engalo ez'amaanyi kyekifaananyi ekigenda akenkofiira nja kukakuleetera bamwambazza tugiyite ngule red beret kitegeeza mu butongole yamaze okuba nga atongozebwa mu kibiina ekya National Unity Platform kati bino byenjogera mbitegeera kubanga Busujju gyenva Mityana gyenva gyenondera era gyendi kati gwagoberera omukuto gwa Red Zone TV njagala okutegeeza nti omukyalo ono mumanyi era nekyasobola okukola nkimanyi nze newankubadde ndi munnamawulire naye ebintu tubeerayo nga tubigoberera gwabeera ku mukuto gwa Red Zone TV njagala okutegeeza gwe agenda okugwa ku updates zino njagala okutegeeza nti Mityana ffe tulabika twafunye dda omusika owa maama Mityana omupya agenda okubeera nga addira Joyce Baagala Ntwatwa mu bigere Honorable Zaake Francis Butebi bw'atyo bwe yasazeewo okubeera ng'ate amwanjula ng'asinziira ku mukolo gwabadde gwakwanjula ye yennyini yabadde ayanjula yabadde ayanjula omwami we mu bakadde be emaanyi mu Mityana kitegeeza mwana waawo ate nga akulidde mu kitundu ekyo oyo bamuyita Nabbosa n'abantu be bonna bali sayidi awo naye yennyini ali sayidi awo emaanyi kitegeeza singa okusaba kwa Honorable Zaake Francis Butebi eri omukyalo ono maama Mityana omupya nze nali mutuumye dda singa kuba kuyiseemu emmundu zonna ez'abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform amaanyi gonna agaba foot soldiers ku ground e Mityana abakkiririza mu nkyukakyuka abakkiririza mu Honorable Zaake Francis Butebi bajja kuba bazikyusizza nga bazoolekeza ate omukyalo ono nga gye basinziira bazoolekeza ate omulabe gwe bajja okuyita omulabe waabwe ku budde obwo jjukira wano Zaake Francis Butebi y'omu ku babaka abayina ekigambo era ng'asobola okusalawo ensonga naddala ku ground mu disitulikiti ey'e Mityana Red Zone TV kwoli nze bino byonna nja bikuwa nakusuubiza akanyomero ak'okkuwa